Alex Mukulu yaleeteddwa ku theatre wano and very people watandise okugamba banne lwaki ate abamu tebaweebwa that privilege naddala nga amaze okufa. What are the criteria ki omuntu zalina oyitamu okubeera nga aleetebwa mu bifo nga theatre wano? You know, mu art osobola okubala popular naye nga toli famous. Okumanya teriba tutumu. Badde manyi bigenda byonna byegoberera. Waliwo wano ba artists nga bantu batono nnyo ababamanyi naye nga babaleeta ku National Theatre to give tribute to them. Kuba ekintu kye bakoze kyankizo mu art. So egundi okumanyika kuno kusiiga etutumu liri oba etutumu lisinga okumanyika fene tulowooza lwaki nga tono tumumanyi nga tebamututte ku yes mumumanyi naye talina impact. So Alex Mukulu has been that person, a communicator, an informer. He has been a prophet. He has been a historian. All those factors in one. Okay. And above everything, he has been a scientist. You know, waliwo enjawulo wakati wa art ne science. Art yengeri gye tukolamu ebintu. Science yensengeka y'ebintu. Art yengeri gye tubikolamu. Abadde mumativu. Ekituleetera okuyaggayagga ne tutandika okudduka. Alex abadde emisana yeebaka ng'ekiro lwakola. Kati ffe ne tuzuukuka ku makya ne tutandika ne weegoba n'ensi. Alex teyeegoba n'ensi. Like what I do, Alex yonna gyali Mukama amuwa ekiwummula ekirungi. But I know he has been a believer. Ng'era bw'omuwulira ng'ayogera, we depend on handouts ennaku zino. We don't depend ku crafts zaffe. Temufuna ku craft gwe mukolabula mulinda okusabiriza ebitole by'emmere ne bitubeezaawo. Alex Mukulu, he has used his last days to speak truth to power. Nga tafuddeyo baki okireceiving otya? Dayo ogende ku channel ya Alex Mukulu the late now. He has bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much olumye okubeera ng'olaba onawusinzidde okutulaba okola kyamaanyi nnyo. Ate era wonna ne wooli ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti Focus TV kyekuleetera okigoberera era n'olaba kye tuba tuleese. Olunaku lwaleero tukyali mu kungubagira munnabitone oba munnakitone Alex Mukulu yava mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku olw'omukaaga wiiki ewedde, era nga twogerera puroguramu eno onogirabira ajja kuba amaze okuziikibwa. Naye mu ebyo ebibaddewo mu wiiki eno bitwagala okutunuulira, ndi ne Muzeeyi Bwanika abamulabako last week twali twogera ku art. Ebiseera ebisinga baajagala nnyo nfuna omuntu agwa mu eyo industry gye tuba tudiscussingako ensonga lwaki muleese olunaku lwaleero atusigire ku kifaananyi ekika ky'omuntu Uganda gwefiiriddwa naddala mu art, ate era tumanye n'okumanya kuterya ki lwaki abantu abamu bajja ku theatre nga maze okufa abalala tebabaleeta, biki ebyo abantu bye bayinza okukola
nomanya nti anze I qualify for this nembanga nvudde mulamu enseno leero kino wenkola kino ne kino sobola okubeera ekyo Muzeeyi Bwanika sebo nkwaniriza nange nesimba mugamba ki si bulungi wiiki tebadde nnungi eno I understand tebadde nnungi tukungubagira Alex Mukulu executive director wa UNCC National Theatre yafiiriddwa maama we so ku Lwokuna tuziika Alex Mukulu tomorrow Friday mukama bw'abakkiriza nga naffe akkiriza tubeerewo ate tujja kuba tuwerekera maama wa executive director wa Uganda National Cultural Center so National Theatre gye muyita National Theatre era ndowooza bw'oba weegendereza mu kukungubagira the tribute of Alex Mukulu at the National Theatre executive director teyabaddewo olw'ensonga ate naye yabadde mu kukungubagira maama we bambi so basically week tebadde nnungi eri creative sector executive yani Mr. Ojede Peter. Okay. Yeah, the executive director wa UNCC. Ate nga abeereddewo sector eno kinajjukirwa simanyi naye nga abadde wankizo nnyo mu kulwanirira National Theatre okuba nti tegenda mu mikono emikyamu bw'oba oliawo. So okusigala nga ba artists exactly nogikozesa balina ogikozesa so kati ngezaako okulaga ekifaananyi abamu ku bye tumanyi ekifaananyi ky'omuntu eyafiiriddwa ate ne tufiirwa another lion in the jungle so yeah respect for Alex Mukulu, may his soul rest in eternal peace. Amina. Omuntu ayinza okwebuuza Muzeeyi Bwanika olunaku era ali mutugoberera bwenga artist abadde mu art bangidde nengo ine ebintu byojjanga mukolera mu art ebyenjawulo njagala kusigira ku kifaananyi ekika ky'omuntu Alex Mukulu Uganda bwe yafiiriddwa kuba abantu bangi simanyi oba nnono ya ggwanga bwetyo bweri tubategeera nnyo ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno okumanya their worthiness neki kye bategeeza mu bulamu bwa ekyo kye bakola so who is Alex Mukulu? For starters, Alex Mukulu is an artist. Broadly, and was abadde mu kisaawe ky'okuzannya kya stage emyaka egisukka 40. So that is something that is very significant. Ebiseera ebisinga bw'okuŋŋaanya ba artists abasinga tudde n'obabuuza gwe okola mulimu ki ajja kugamba manyi nasoma bino nkola bino. Yes. Being an artist kyasembyayo but Alex Mukulu for the last 40 years ekibadde kikulembera nti abadde artist. He has written over 23 theatre plays. Okay. Abaddewo he has been an advocate of art. Okay. Speaking truth to power. I think enjawulo gy'abadde alina ku balala. Very many artists have fallen short of the glory. Bwe tukasukira bu handouts then tandika okwogeza mutandika okwogeza ebiri. Alex Mukulu has not been that person. Okay. It has been reflected in his works. You know, art is a reflection of society. Era ye muntu abadde akakkana n'ategeera kiki society kyefaanana. Okay. N'awandiika. Abakulembeze bangi ababadde abalaba ku mizannyo gye kyemmanyi balina ebyokuyiga bingi byebafuna bw'otunira obulamu bwa Alex Mukulu look at his tribute at the National Theatre abantu abazze abasinga tebabadde close to him naye nga bakkiriza mu ekyo mu values yastanenga Alex Mukulu yabadde omuwandiisi awandiika an art piece n'agipresentinga neggwa nga togenda kubuuza what was the message? Tubadde tulaba message eyo omuzannyo gubadde gutegeeza ki? He wasn't that person. The moment he writes it to the very end ayina omuzannyo gwe yawandiika nga abakulembeze tebalina matu nga tebalina matu no ears ng'oli okuba omukulembeze tabana matu and trust me you go back to that his art is something nti kyovulaba ebiseera ebisinga emizannyo gye omuntu yajjanga n'agulaba emirundi 5 namusange no weekend yaze neddako si nti aba teyategedde by the way omuntu okukomawo okulaba omuzannyo aba yanyumiddwa naye buli nkomyewo kandabe kaliko strategy no
naye ate buli lwajja n'atuula n'alaba alina ekipya ky'alaba naye ng'alaba omuzannyo gwe gumu. Enjawulo wakati wa art for example ne film theatre. Theatre ogenda kulaba omuzannyo leero baguzannye enkya n'enkya. Same people same stage nga bazannye ekintu kyekimu. Same duration kati muzannyo gwa 3 hours ng'era gutambulira awo. So it is done repeatedly. Kyovalaba Alex Mukulu yatuukanga okukola rehearsals. Ndowooza bw'akolera rehearsal emyezi 6 aba alaba kiri half baked. Ng'amala omwaka mulamba ng'akola rehearsals. Kyo abaana nga balina okujja bali asinge. Kuba aba akimanyi nti production gyagenda presentinga egenda kubeera performed on and on. Kati alina okuba ng'eri consistent. Era mu theatre mulimu kye bayitanga understudies. Nti senga oli alwala, singa afuna injury nga taliiwo, waliwo omulala ali on standby to take over. Kuba waliwo ebigwa tebiraze. You don't write the script. Nobody writes the script. So Alex Mukulu has been that person, a communicator, an informer. He has been a prophet. He has been a historian. All those factors in one. And above everything, he has been a scientist. You know, waliwo enjawulo wakati wa art ne science. Etya. Art yengeri gye tukolamu ebintu. Science yensengeka y'ebintu. Art yengeri gye tubikolamu. Science yensengeka. Nti Ronaldo muzannyi. Engeri gy'asambamu art abawuwe. Bajja mu comparinga ne Messi nti ne Messi alina art wuwe. Kuba engeri gye tukolamu eyawukana. True. Naye ate engeri gye basengekamu ebintu. In most cases, egobeera formula. Nti kati kankwe ekyokulabirako nti mu writing, fe abawandiisi ba stage or film, bagamba, your story must have a beginning, middle, and an end. Now that is the basic. Era bw'oba otandise okuwandiika, kino kibeera nabyo. Beginning, middle, and an end. Kati nojja n'otandika okugamba principles eza-applyinga buli stage zaawukana. Era senga ozimesinga up, story esobola okuba nga nnungi enyuma naye your audience is likely to get lost. Kati now, oba ogenze mu science. So Alex Mukulu has been a great scientist. 1 + 1 will give you 2. Mu art, 1 + 1 nze nsangulawo ka plus neba 11. Now that is the art of mu science ebeera 2. Ebeera 2. Yes. Ne bw'okyusa, okay, let me say 2 + 3. Mu science ebeera 5. Mu art bwe nsangulawo plus ebeera 23. Bwe ngikyusa 3 n'engireeta n'esooka ebeera 32. Naye senga eri plus sign esigalawo n'enkikyusa, the answer remains 5. That's the science. Organized knowledge. Ensengeka. ey'ebintu. This is the other aspect Alex Mukulu gy'alina. Kyobalaba ba artists bangi tuyinza obutafuna mukisa gutuuka ku ssaali because he was not only a scholar, he was not only an artist, but he was a scientist. Kyobalaba bakugamba nti ye bwe yakolanga rehearsals n'agamba nti ogenda kuuba omukono. Kati goyinza okulaba nti wano mpubye omukono. Enjawulo eri mu mirundi gye nkoze eki gyengoobye. Ye bwakugamba nti ogenda kuuba omukono gujje gukome gwawule feesi yo, gwe n'oguuba ne guyita osigala owuubye. Naye towuubye nga bw'ayagala. Kati ebintu bye abasinga baabisangangamu obuzibu kuba yayina ensonga lwaki, as a great communicator ayina ensonga lwaki buli kimu yakikola. Ng'ebintu abyapulayinga mu science ate ffe ba artist gwe tutakozesa. Exactly. Kati ate audience yeyina capacity internalizing art, science. Kyovulaba olwaleero waliwo audience nga oli ajja kugamba nti Isaiah Katumwa aliwa ti ali ku Sheraton. Agambe wammeka nti 10,000 njazisasula. Kati oli omugambe nti waliwo omuyimbi agenda okujja. Tiwammeka nti 1,000 bana ogwonna. Oshegere.
Juliana Kanyomozi agenda performing naye munnange nno wa 15 ordinary nja kugenda kati gwe n'ogamba awo naawe teri agenda kujja ogenda okujjugula nti azaaweddewo mutusaasire tetugenda tunda tiketi ku gate zaaweddewo kyokka ow'omutwalo weeziri waliwo n'abantu abeerowooza ogw'omutwalo gwonna nti now productions za Alex Mukulu kyova olaba olwaleero buli omu ayogera ekigambo 30 years of banana. I wish people would have an opportunity to watch 30 years of banana. Kati bandigutegedde nnyo omanyi ffe tunyooma oyogedde ku wish eyo omukulu yakikola nga intentionally nti kuba twandigambye nti by then baali tebalinaawo technology ono akwata bintu oba nga tebabiwanga priority but onoonya omuzannyo gye batuwaanira egya Alex Mukulu ng'ebyaddala there's no way gy'olaba muzannyo ogufune ogulabeko. Why did this happen? Nga scientist yakikola nga akigenderedde. Now thespians aba theatre baagala nnyo gye obalabire ku theatre. And in most cases they are reluctant in recording. But they don't know theatre productions as they recorded. Just most of them are even poorly recorded. Kuba aba ayagala you to have an experience eri live. Ate ati kiringa kitambo. Kyoli bw'aba ayagala ekintu kyaba akola ki? Kyaba ayagala. Kati ye awe wali passion ye. Alex Mukulu yagaana okugenda mu theatre zonna wano e Uganda. Era abadde akolera ku National Theatre. Yagaana okukalebo ye. Ng'akimanyi endala zonna gyeziri era ng'aziwa ekitiibwa. Naye ng'agamba ayagala okundaba. Ajje ku National Theatre. Era babadde bava gye bavudde ne bajja ku National Theatre. Okulaba Alex Mukulu. You know, you do not need the 49 million Ugandans. You need people that can understand what you're communicating. Bw'oneba obanga oli great communicator naye nga bw'oyogera ebintu abantu babitegeera. Oyogerera bwereere. Ye Alex Mukulu agamba kanfune basatu abanaategeera kyenjagala. He wasn't a people's person. Nga tabeera mu butaala. I think he would use his time to meditate. Art. Ennaku zino akyuseemu. Kyova olaba ebintu bye tukola bikaddiwa mangu. Oluyimba luhitinga ku Monday, Tuesday nga tulina olulala. Na waliwo olulala luli tulwerabidde. Bw'otandika okuddayo n'osoma obutabo obwo Things Fall Apart. Kinuwa Achebe. N'otandika okulaba abasajja ebintu bye bawandiika. Buli lw'okasoma you see a different story. Olwaleero akasomye jjo. Olwaleero senga olaba omuzannyo gwa Alex Mukulu 30 years of banana. Ogenda laba story yanjawulo nnyo. Buli onaddamu okugulaba ogenda kulaba nga oba olaba ndala. Kuba it is a great masterpiece. Kyannaku nti manyi gyegiri. Naye si equality egenda okuwa feel. Omanyi screen zino zirina kyeze screen ekuwa ekintu ekirungi. We have good home cinemas, home theatres. But believe me or you, oyina ky'otagenda kufuna. We are fenga, especially for Abafirika. Culture yaffe is so much interactive. Bw'ogenda ku stage mu theatre n'olaba abantu nga bali ku stage, it is different. China connection. Abantu abagenda mu theatre okulaba emizannyo, they would sit in the audience and they shut the entire world out. N'omusanga atudde akaaba, omuzannyo ogenda mu maaso n'akaaba. Kuba abatalaba bazannyi. Abalaba gwe characters zolaba ku screen kati eza abalaba. Yes. Abatalaba mbw ate kati wali kateni weeri si byabalaba. Focus yebeera ku muntu oli. So bwe tulaba no ku simu mba n'obudde obulaba ebintu ebirala
kati n'oyo alina concentration era yayinza okulowooza nti abatula mu theatre tebanyumirwa n'ow'okusimu alina bw'anyumira ewawe saagala tumujuba naye omuntu nga theatre gowa omuntu nga class ye yeeyo alina byagenda okulaba kikali kenkugambye nti Julian agenda tegeka show nga waliwo agenda okujerega nti ezo sente abantu bonoona sente naye nga ate oluusi naye bw'anaafuna sente ajja sobola okugenda kati ngenda wano obanga naye waliwo gwasasanyirizaako ezize buli loogi ku level yayo ekola sente kuba society yaffe erimu all classes of people kati sometimes olina level gy'oba tomanyi naye ovanga ku musajja oba omukazi nga yenna zonna level za loogi azimanyi kiba kitegeeza omulimu agukozesa maanyi kati bw'osanga artist nga Alex Mukulu owulira abantu aboogera ku Alex Mukulu n'olaba abakadde abato bani n'abatamanyi kye yakola unless balina idea nti alina kyakoze ki alina kyabadde akola eki nalabye Mukulu James Sankubuga siyaasa yagambye Alex Mukulu temumumanyi. I don't know if his message was directed to artists or to you people, the media people, but he's partly right and greatly wrong. People don't want to know the artist. They want to see the works. Abantu kyebaagala kati enjawulo eriwo nti ate baatesiti b'ennaku zino baagala nnyo abantu obamanya. Singa abantu bategeera, nze nkugambye abantu aboogera ku Alex Mukulu waliyo oli nga ne bw'omulaga ekifaananyi kye tamumanyi. Oba onfuna abuze obonaani naye nga Alex abanange Alex Mukulu ate kyogereko omusajja yafudde nnyo ng'amumanyi naye nga tasobola kuga nti yoono. Kati nkulaga nti he has been a great inspiration that cuts across all generations. Kyabadde kyanaku nti state yabadde eganyomwa, government yabadde eganyomwa state burial, but I am happy nti bamaze ne bagikkiriza. That is an inspiration to the young people. Okay. Nti we can do much more. Nze, my humble appeal would be to the people in the brackets of Alex Mukulu. Alex Mukulu has departed. Do we have another Alex Mukulu? Mumwe. Okay, nobody can do what Alex Mukulu has been doing. But at least the science, art, tukirize mu art, byawukana. Mu science, there is a formula. Tebikyuka. Formula jeri, fenna je tukomerera. As we celebrate his life, I'd want us to acknowledge Aine Dibu lyalese mbadde nga nkyogerako n'abamu ku bakulu and the attention has been very low. I understand. We need to evolve as artists. Twetaaga tu evolving. Alex Mukulu in his last days abadde tava ku TikTok. He was communicating at his age. Era ina ne ka podcast kabadde running awo on a daily basis. Walunga atikayo videos nga 10. Ate nga oziraba nti yazikoze na mu costumes za njawulo. Very true. At his age. Nebuuza, that is my call to kubana abaliwo the brackets of the late. What is it that you're doing? Okola kikyo oba okola kya sector? Okyali mu art oba wamulekera abantu bagawashi? Ati bakyamulimu. Naye can tell you ebizibu ebituluma oli yavuddeyo n'agamba mbu Alex the late okufiira ekiruddu, it was bad. It's a government hospital. Ate ne wonna osobola okukola ki okufiirawo. Ebiseera ebisinga ffe omuntu bw'alwala otuuka eddwaliro ne ligamba ddyo lyennyini mugezeeko wali.
nege tulaba amanene wano falo gye bakuwa era baya government so nze ndowooza that wouldn't be the issue ne tuyina there is an element of truth mu kyo the artists are not doing better, artists are not doing well. Kyekyo lwaki we depend on handouts ennaku zino. We don't depend ku crafts zaffe. Temufuna ku craft gwe mukola wala mulinda okusabiriza ebitole by'emmere nebitubeezaawo. Alex Mukulu, he has used his last days to speak truth to power. Nga tafuddeyo baki okireceiving otya? Dayo ogende ku channel ya Alex Mukulu the late now. He has been speaking truth to power. Name challenging the artists in the bracket of Alex. What are they doing? Mu position mwe bali basobola okulaba ekibi ne bakiyita kibi. Abasinga n'omala okuŋŋaanya abasajja abo n'obateekaawo. I can tell you this without fear of contradiction. The government would listen. Naye ffe abamu ne bye twogera, government tebiwulira because it is using them as a shadow. They are blockading. Era gwe bw'oyogera nga government ekozesa bo to shadow you. Senga gundi ya daki. These people are a disgrace. Kyeyogedde. Olaga singa nubali bandi bakyogera. Singa bali abwanika ayogera kyoyo. Tatalaba bali. Nkitegee. So, ye nvumbo kati ati mwali. Agalwakadde bwanika mbadde njagala nnyo ontunuzeeko wali ku karakita ye ng'omuntu briefly tuyoke tugende ku kiri ekisembayo. Karakita ye ng'omuntu eyo eya Alex Mukulu nti wagamba nti ojja bwoti maaso genaga tonyumidde oba kyusa kino owunya those controversials ezibadde zitambula ku mitimbagano mu buntu igwenga gwe would you senti kyabadde akola kituufu ba kyekirungi? He has earned it. Yes, Alex Mukulu earned that. Genda naye wali nakasero olaba boyambuka waliwo gate eriko ebigondi n'aba military yitawo government si yamwe yingira wao wali opposite national main gate no government yaffe government be bantu yeffe muri kusendeza. He has earned it out of that. Yes ounya yes lwakyo zewe abatavudde ku okimanyi nti Alex abadde abeera Mengo atavudde ku nnono zaffe ezaki lwaki omuwunyirira tumuzaako ebbanyi kuki lwaki yawunya mu lwatu oli awunya mu lwatu oyagala tebamuzza ebbali ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebika. Alex akuwemukira. Alex, when it is a spade, not a big spoon. Kyengamba, he has been honest, not just to himself, n'eri eggwanga. Abantu bawulira ebigambo bya Alex babiwa ekitiibwa. Alex si artist asoose okufa. Government tebamuwa state baliyo. Abantu badde bagenda jimuwa. Very true. Abantu badde bagenda jimuwa. Kuba agigwanidde. Agigwana. He has earned it. N'abafu bakola ensobi. True. Naye ensobi Alex zaakoze ng'oze mu space ye. Kati gwagiyita ensobi. Ng'oli mu space ye. Tajja kunonooza nga toli mu space ye. It's about his character. He has lived his time.
Nina ka video kenalaba nga agamba this is my last Christmas. Probably yamanya nti nsiibula. Nakalabyenga katambula ku mitimba. Naye tetuwulira. Fa wali mu physical realm tetuwulira. Probably ye yawulira n'agamba this is my last Christmas. Munda ngenze, munda nafiye. Naye ebigambo byabadde ayogera nga nobody is paying attention. Katusuubire abakulembeze abatukulembera bagenda kuddayo bawulirize obutambi Alex Mukulu bw'abadde ajja akola. Ayogedde ku kiwamba abantu, ayogedde kunyigiriza omuntu wa wansi, byonna abyogeddeko. Very true. Ayogedde ku ati bwafa. Ne ng'ali muntu ki? Banne bwe bali mu liigi y'emu, they are in romance with the oppressors. The oppressors sitegeeza government temukwata obwo. Sitegeeza buli anyigiriza ati aba oppressor. No matter office kijolimu, no matter kikyokola nga soba ng'onyigiriza. Bakugamba nti ensi simbi olw'abo abakola ebibi. Naye mbi nnyo ku lw'abo abatono abatabaako kye boogera. Nga waliwo ekiseera ky'okunyigiriza. Kati bannaffe abamu abali mu lubu lwa Alex Mukulu, they've chosen that path. Thank you. Bwana Bwanika, nga twogera ku legendary on Alex Mukulu, mu bulamu bwe osubira obolowooza afunye ekyo kyabadde agwanidde nga artist naddala bino bitulaba mu kufa kwe nga kugize akifunyeeko ko mu bulamu bwe? Yeah, I think Alex has gotten that. Kangambe Alex yategekako shows nga azitegekera ba president. Ngabona nti eno show ya president n'agamba ntegekera ayo show. Oshegera nga ye Now that was Alex Mukulu. Understand. Alex Mukulu badde akugamba badde abeera Mmengo. Sigamba nti okubeera mu kibuga kye ky'amakulu. Nga bene bw'aba ayitawo alengera ku maga ga Alex. Omanyi gwe bantu bameka baagala tubeere nga bene kale atunula ku nnyumba ze tubeeramu nga talabye ffe. N'agamba muzeeyi Bwanika abeera awo. Omanyi kitegeeza? Ate era banje bayogedde off camera nti they have been close people nga close friends with him. Kati kyobulaba abadde mu mativu ekituleetera okuyaggayagga ne tutandika okudduka. Alex abadde emisana yeebaka ng'ekiro lwakola. Kati ffe ne tuzuukuka ku makya ne tutandika ne weegoba n'ensi. Alex teyeegoba n'ensi. Alex yonna gy'ali Mukama amuwa ekiwummula ekirungi. But I know he has been a believer. Ng'era bw'omuwulira ng'ayogera owulira omukkiriza. Akkiriza mu buntu. So that has been him. Ye muntu abadde akulaga aseegayirira. Mwagala nkole ki? Mujje wano. Mukikole bwe muti. Genda ewuwe omugambe kyalina okukola. Bayagala okutufugaza ffenna ba artists. He's one of the people abagamba mwina bye mwagala mujje wano. Mwagala kuregisteringa come here. Naye wano ne bamala batuyita mbu ekkoolo waliyo emitwalo 5 egya transport. Ngalabi nga zigenda. Nze Bwanika kano ke kasembayo. Alex Mukulu yaleeteddwa ku theatre wano. And very many people batandise okugamba banne lwaki ate abamu tebaweebwa that privilege naddala nga amaze okufa. What are the criteria ki omuntu zalina oyitamu okubeera nga aleetebwa mu bifo nga theatre wano? You know, mu art osobola okubala popular. Naye nga toli famous. Tugondezeemu mu lulimi lwaffe lwa wano. Kakati popular and famous. Kati okuba popular abantu bakumanyi. Okubeera ng'omanyikiddwa. Omanyikiddwa, yes. Tumumanyi. Mzee Bwanika tumumanyi. That is popular. You're popular. Era ku kitundu bw'oyitawo. Tumumanyi. Oyo Bwanika mutabani wa Gonde wa Mayanja.
Yes. Being famous comes with impact, influence. Mu Luganda tulina kibayita ettutumu n'okumanyika. N'okumanyika. Okumanya teriba ttutumu. Mbadde manyi bigenda byonna byegoberera. Waliwo wano ba artists nga bantu batono nnyo ababamanyi naye nga babaleeta ku National Theatre to give tribute to them. Kuba ekintu kye bakoze kyankizo mu art. Ffe egundi okumanyika kuno kusiiga ettutumu liri oba ettutumu lisinga okumanyika. Ffe ne tulowooza lwaki nga tono tumumanyi nga tebamututte ku ffe. Yes, mumumanyi naye talina impact. Bwe tutunula mu mukululo gwe talina kyali theatre si graveyard. Theatre is a place for celebration. Gwe tugenda kuva eri buli artist afudde bwagwanika afudde bamuleetewa. What have you done to put a cornerstone ku institution ya art? Art yazaalibwa ku National Theatre, si gyafiira. Ekireese abantu ku National Theatre ly'ettafaali lye bongedde ku art. Igwe mu ttutumu lyo ly'ogamba oba mu bumanyifu bwo kiki ky'okoze ekigatta ku art. Ne bw'oba ggulu bajja kukuvuga bakuleete ku National Theatre. Bagambe nti Sam Okello yafiiridde waabwe mu North. Naye tulina okumuvuga tumutwale e Kampala ku National Theatre. Olwekyo kye yakola oba kye yagatta ku art. Olaba omukulu wa Ndere Troupe Rwanjezi, omukulu wa Rwanjezi nti ne bwafiira ku kijja ewaabwe ayina okutuuka ku Ndere Center. Olw'ebyo bye yakolera art. Oyinza okusanga tuyinza n'omukayanira nti tajja kgenda ku Ndere Center wokka ne ku National Theatre ayina okukola ki? Tumwagala atonnyewo kale. Kati okumanyika n'ettutumu byawukana. Abantu so ffe tetubyawula tube tukayana tugamba yi kati anti byonna birimu okumanya nti omumanyi oyina ku level ya awareness gy'okola byonna birina level of awareness. Naye ate ettutumu lirimu measure of impact. Kiki ky'ogasizza? Ye challenge gyempa the brackets of the late babamanyi naye mugasizzaaki? Ensi ebamanyi era ebasinza naye ku ekyo kye bamanyidde toyinza kubaleeta ku theatre kutya kuswala naye nga temwandigwanidde nga tujja kubaleeta ku theatre kutya kuswala nti gondi alina emizannyo 10 gye yakolera ku National Theatre naye nga tagwanidde nga famire ye yali obulungi not the art industry. Artists can't suffer nga zina abakadde abatasobola kuyimirira ne bagamba let us institutionalize the sector. Let us speak truth to power. Lwaki it takes the likes of bano abaana Bobi Wine okusituka? Twandibadde kati olwaleero tulina n'emizannyo nga tugamba bana guno omuzannyo gwa parliamentarians. Parliament eri wali ku National Theatre eri wali. Yes. Noka nedda bannange speaker gwa bwereere. Mujje mulabe ku muzannyo. Twagala ba member of parliament bajje bafune reflection of society. Twagala tufune secretariat ye NRM yonna. Ejjeera abantu kye bagamba. Muli mugati. Kale abadde Muzeeyi Bwanika nkakasa nti nofunye biki ebirowoozo byewe biri ate era natusigira kifaananyi kituufu eba ekirungi ennyo eky'omugenzi Alex Mukulu era legendary
abaddemu ati nga ina byagaseeko ndowooza era okakasizza oba otegedde wawoogwa gwe artist ali eyo tunakukakatikako tunakukaka bukasi kujja ku theatre ng'omaze okufa oba olina kyogasse ku ati ekyo kirunaaba nga ffe bennyini twetuma oba twesingira tusiime tukuleete ku National Theatre ng'ovudde mulamu bw'ensi eno otherwise nze Ade Wilberforce Gumbiyanja obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka kati tusikane video zijja maaso awo bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi